Congratulations, Eddie Kenzo. Okay. Ya postinze n'agamba kabebi kagenze South Africa tebasobodde katwala naye ne yebaza banna Uganda okola ki okumwagala okumusupportinga okumuwagira ebbanga lyonna. Thank you so much. Nani naka clip akanyumide nakabe ku Instagram ye yazukuse ne bamukwata ka video ng'agamba Maluganzi tayazukuse nga omudali gwe yalose ndoza ngo omudali gwe bagututte yafunye medo nga bagitutte nazukuka nagunonya we guli nagukwata ko naga bannaye mbadde nebase nempa mukango omudali bagutuwala naye nomination yoka nacho buba buwanguzi in one way or the other or nomination ya Grammys bubera buwanguzi wale tuwasobodde kuwangula negende South Africa award but still record wagikoze anko byebyo ndabye kabayimbi abenjawulo nga bamwezayoza babadde bangi ddala nga bamwozayoza okutuuka ku at least ku nomination abamwozayozeza naye omwe tulabidde ne star boss big guy mwetumulabidde ye posti yakayitako bangaki kandabe wano banga sidde nenyo ng'akoze posti eyo banga sidde nenyo ng'agikoze sawa ziri bbiri zokka emabega Busa bidi mabega abiga yakoze post ngagamba unfortunately award tebasobodde gireta naye neighbor tasobodde kuleta award it's unfortunate naye singa azawi amenyemenya amanya wano kamba somere post ya big guy bitter truth nagamba it's unfortunate that my neighbor didn't succeed at Grammy Awards, but myself, what I think is, you never know if it was Big Guy, Azawi, Daddy Andre, Epasi, Fixo Maker, Spice Diana, Shiba, Lydia Jasmine, Rema, etc. Maybe so many international awards would have been in Uganda, but the nigger, ekigamba nigger ekyo nakisomako naye kivuma. Abasinga tukikozesa mu butamanya naye simanya abiga akikozesezza nga akitegedde nti kivuma oba takitegedde bw'oba tokitegedde genda okisomeko abantu basinga bakikoza ne bakikozesa mu bukyamu kivumo ekigambo ekyo n'agamba but the nigger kept all international contacts and connections for himself for like 9 years now, so some people don't deserve to use the motto of for God and my country, cause inside their hearts there is for God and myself. Hope I'm not wrong to term it as being selfish. I have said this on 6th February 2023. Your post your big guy. Okay. Omancha tugenda okola saimo. Tugenda kufunayo oba kwefu oba mbazira toni. Yenagwe tunabatusobodde. Twogere ku nsonga eno. Kwa buli omu abugira babobwe. Nange njira babwate nawo ogira babwe n'oli agira. Naye nina omwana w'obuwala on set. We tugenda okutandikirawo wennyini. Microphone wagitaddewa. Ejikuwati. Amaanyi gakuweddemu. Nentula jatudde nengeri jazuze muti yino wano alaganga amanyi agamuwedde chichi naye nzize mu mood kikulesa amanyi kugwamu post ya big guy post yentavudde butabuzi big guy mutuufu gwo okusinzira bw'owulidde no neewunyoba ekigamba kikozesezza kimanyi oba abadde takitegedde naye bw'abanga abadde akitegedde mukyamu naye aba takitegedde tugendera bamusonyiireyo yes naye kale okusinzira ku byayogedde wamma gugamba oti husband material wanaye husband material akusobedde ansobedde naye alinamu ensonga mu posti mu bigambo bye no ekigambo kyayogedde mbu oli ali selfish nze ngamba nti si kituufu buli muntu asobola okwekolera connections kati tagenda ng'ajja agambe nti banaye nafunye connection mbadde nsaba nawe abeere nina omuyimbi bamuyita Asa Blessing mbadde nsaba naye connecting naye no kati nange bwe naaba mwagala ndi wadde mbogenda ne connectinga naye kati so oli nze ngamba nti buli muntu akola kyaba asobola baba connecting it's okay what connecting
ate akyalina chance so aleme kukinyiga mbu singa baali bali eri nabo bagende baconnecting then bajje nabo batuweeko ngaffe abatalina connection ezo kuba gani singa abadde yeye naye kati nga ye mu position gyali mukali because waliwo abaana kati abeetaagayo connection gyaliko yali aconnecting zaani tewali alina abayimbi mu big music bebaani mwebali tewali gwe mmanyi naye nga yadde mwebali ebintu byonna ndowooza bivaayo mu mawulire eno entertainment ne tubiwulira alina kye yali akoze naye muyimbi w'amaanyi yes naye w'amaanyi era gwaba akutteko tumanya so naye bw'aba nga talina kye yakoze tukkirize kale agambe nti industry yonna yonna eri selfish nga naye mwali that is it ndi bulungi mukwano ndi bulungi tolina tabu nedda babuzeeko abatulaba abalabi ba BBS TV abamaze emyaka emikaaga singira mu kamera era amaaso bagajjamu abalabi BBS Telefina mbalamusizaako amanya nze Asha Blessing era nga nsanyusa obbalaba ndi wano ne mwana muwala Florence naye alabika bulungi yes naye birwenzi gyobeera oyiseewo zaneze ekyewuunya nange bangi naatera okusiba engugu ayinza okuba yansuula nga takimanyi yes tulina akapya tulina kapya kebayite batya everyday omukyalo nali mu kyazezaako abalabi ba Telefina abalabi ba program tukyakyanche kakasa simu pya ku maaso gamwe amuyimbi collab music kati ayina n'akayimba akapya olwairo tuwena nako obeera nga tukalaba officially kebayite batya everyday yes cause wangamba weewandikira neewandikira everyday gwa kawandiisa Nikolai yakawandiisa yes ani yakoze audio brand beats nakoze mugende nyo brand yaliko era atanagenda yakola nsobi gayi yaliko gayi bamuyita mozenako nakomaze yes naye ntera okumulaba ku videos ezimu nga naye si mubi kale kati saibasoko tuweka ku everyday then to komewo temuva